Yes, mu kaseera kano tugenda kubatwolekera ekyatuleeseewo olwaliro. Mu kutandika, there are 6 types of possession. ono agamba nti waliwo kwegamba emmandwa za mirundi nga 6. Waliwo kye bayita demonic possession, So what you see, whereby nti empewo zituula ku muntu nga bino bye mulengera mu sinema. sudden personality. Abantu ne batandika n'okukyuka mu mbeera, batandika okwogera mu maloboozi. Atuuka asibo n'afuna ne kutwanyi. The next type of possession is physical. Waliwo kye bayita physical pain, kwegamba emmandwa za physical pain. Demon being Omuntu emmandwa zimutuulako naye n'atandika kwerumya. Zikutuulamu ne zitandika kutunya mwoyo. like oppression. Waliwo kye bayita diabolic possession. Person. Bano be bantu abeerawo ng'omuzimu gwamutuulamu, empewo zamutuulamu, zimukaabya. Ebiseera ebisinga bafiirwa n'emirimu n'abeerawo nga tabitegeera, akaaba yekka, yeeyogeza yekka. Bowel infestation. Waliwo kye bayita possession diabolic infestation. House. Kwegamba ate gino emizimu gyo gisooka, kwegamba empewo zisooka kuyingira nnyumba ne ziba ne giyingira ebintu, bikopo, ne giyingira firiigi. The possessed. Waliwo subjugation, possession subjugation. Bano abayita empewo, oli n'ayita emisambwa gya gundi, n'ayita emisambwa gya gundi. It's real in that if a human wants power, they... Yagamba nti ebiseera ebisinga bino ebitubeera bya ddala singa omuntu abadde mutuufu alowoolezamu ebyo ebintu. No, I think a lot of what we consider metaphor is real. Ono n'agamba nti nze ndabanga ebintu ebyokulowooza ebyokwogereza okwegamba jasi kono si byakusaaga. Ffe bye tutwalanga ebyokusaaga bibeera bya ddala. Here, the Monsignor wants us Yagamba nti kati waliwo omulala gwe batusindiseko y'ensonga lwaki twogeramu kye bayita diabolic possession. in irrational thoughts, making them act in perverse ways. Omanyi diabolic possession kwegamba emmandwa ekutuulako oba empewo zikutuulako. Possessions. N'otandika ogenda maaso n'okola ebintu ebitali bya bulijjo. Murder. Omuntu otandika okwogera ebiteetaagisa, otandika okunyiiganyiiga. Kwegamba otuuka n'ekiseera ng'oli oyagala kutta oba si kinaawe kwetta. Yep, I'm ready. N'abuuza olowooza tewaliwo psychological explanation ku kyo kono y'ensonga lwaki twakuyise gwe. I mean, he's always been hard on us. Kati baakwatiko ne basikana omukyala yagezezaako okubayita. Violent. Agamba nti munaye yatuuka ekiseera nga si muntu mulamu. Kusooka yali muntu mulamu gye tuli naye n'akyuka mu I mbeera. don't understand. Is this your husband? Oh, no. Baasooka ne bamubuuza nti ono baawo gwe twogerako nedda jasi bosi wange. I told her we could look into it. So you think you're... Yampise ne mugamba tusobola tutula mu nsonga eno. Kati olowooza nti ali possessed. Such as... Anti waliwo ebintu by'atandise okukola ebitali bya bulijjo. Overnight! This is a lemon poppy seed. Va mu mbeera awoggana. Abantu agobye baagobye. Gwe boogerako yoona erudda. 67 assistants in the last 6 Yakagoba ba assistants 67. because he's constantly throwing them. Era nga n'amasimu gennyini tugakyusa buli kimu kyonna tukikyusa olw'ensonga buli kaseera abaabikanyuga. Doesn't sound like possession. Naye ate si kiwa nti aliko mandwa. Resources. Alabika alina ebimusumbuwa. We don't have an HR. Why don't you... Essaawa zino yakagoba abakozi kumpi abalala 50 tetulina na HR, human resource. I mean, I believe in the work. Kene bambuuza gwe lwaki wasazeewo okujja tumuyambe kuba kati naawe oli mukozi bukozi. The Broadway production? N'agamba lwa nsonga mukkiriza musajja wanjawulo ayitibwa Brian Duke. Great. N'agamba sokoliko n'omusajja awandiika emizannyo. Go last year? It was amazing. Thank you. Nagendako mizannyo gye munayo emizannyo gya njawulo musufu nnyo. That would be great. Nambuuza oyinza okwetaaga tikiti ku muzannyo ogudda kuno lwaki nedda. This matters to me. So ndowooza mulaba lwaki nkitwala ng'ensonga musajja mugezi. Always had issues, but 6 months Tetuganya atera okubeera n'ebimusoma naye emyezi 6 egiyise emabega munnange. and he became angrier. Yafiirwa ayitibwa Tony n'afuuka munyiivu. To happen. Ebintu ne bitandika okubaawo ko n'ebyaki ate. Bintu nga ki? Show them the video. Soko balaga akatambi. Nakyo abagambye nti bosi wange naye munaye mufaako. I said, Ndoli ayitibwa Brian Duke. no. We have got a deal with the estate, not with you. What is that? What is that? Blood. He's sweating blood. Yagamba nti omusajja ekyewunyisa sseba atuyana n'omusaayi. It gets colder. The temperature drops like. Bw'akwata ekkubo n'ayingira mu lumu bw'ati. Keep on checking. Aba yaakatuuka bw'ati temperature n'eryoka ennyogoga. And then when he leaves, Tugenda okukebera buli kimu kyonna bw'afuluma ate ne mujjamu ebbugumu. We only need to... Ekyo bakiyita physical manifestations. Tugenda kwetaaga musooke mugende mukola investigation then ekkanisa erabe ki kyeyinza okukola. Reversed you. Kano n'abaali wano Fiona yamukubira essimu n'amugamba naye sikutegeera. Psychologist, he reversed your... Waliwo no forensic psychologist gwe baaleese ensonga zonna yazireversinze ebintu yabizizaayo. Was too young to be tried as an... Jjukira waŋŋamba nti omwana muto tebasobola gezaako muvunaana nga mukulu. Tebasobola mutryinga nga adult myaka 15. Ono omusajja ssebo ye olwazze buli kimu kyonna yakikyusiza omwana wange bagenda mutwala mu kkomera. Case of anger. Mugamba kandabe engeri gy'esobola okuyamba. Possession. Then you'll find that out.
You said ono yagamba nti kati nze kyendabye okussya ku information gye tufunye nakyala kussya ku byatunyonyodde Lord ayinza okuba nga alina anger management issues everyday evil. ono amugamba nti musobola okwatikubwa ne mugenda mukikolako investigation bwe kiba nga ddala mutuufu kya busungu nga bwe bumuleetera ebizibu byalina bye bimuleetera okunyiiga then tujja kulaba ekinaaba kizzeeko kati nakyala waliwo amukubidde essimu Julia nakyala yali akola mu ofiisi ya State Anthony ng'akolayo nga psychological forensic psychologist kati bwe baamugoba ne bagenda basembeza Kano akaami cases ezimu ze yali akwasaganyizzaako okulaba nga mu butuufu bitambula bulungi ebimu ku byo katandisa bikyankalanya kati emu ku cases yeeno mulimu omwana yali wa myaka 15 balina omusango bamuvunaana naye mu kusookera ddala nga before tebanna bagenda mu trial balina osooka okutulamu balabe ddala mu butuufu ateekeddwa kuvunaana nga muntu mukulu oba nga mwana muto alina emyaka 15 kenna kyakusya ku lipooti gye yali awaddeyo kyali kiraga nti omwana tateekeddwa kuvunaanwa nga muntu mukulu agenda kubeera nga bamuvunaana nga muto maina What do you need? sokoleke kiki It's a little late, isn't it? The judge already ruled. ono yamugamba nti kiri kikeerezi kuba kati omulamuzi yamaze dda okululinga Your agreement tusobola okgenda mu libato testify. I'm not testifying. ekizibu ekiriwo tetusobola geza kukuleta ku stand nga mujulizi kuba kati gwe wali psychologist wali forensic psychologist okuva ku side ya district attorney nagamba sigamba nti ngenda kubeera witness wabula mbadde nsaba tuddemu tugulewo keesi nateera yakwase kubo najja bajja bageseko Kano ono omwami ayitibwa So you think you're vulnerable to the Me Too issues? I didn't say that. Hey, there's a reason. babadde baze basobole okwogeramuko naye I don't use sex, and I'm much more talented. Who's this? anti okimanyi ezisirimu bintu bya sex ate ndi talented Hey, Pat. bamita Christine Bochwa Well, say some prayers, sprinkle some holy water. Come on, get going. musobola okusaba bwe muba mwetaaga sabira kifo kyange mukisabire mulete amazzi amatukuvu Can roll my calls, huh? Do I? osegeera kuba nyina byennyina okwasaganya Maybe, but I'm a bwe mba mugamba nti nyina anger issues kisoboka kubanga omuntu yenna asobola okuba na anger issues by millennial naye non-entity. kye mba mmanya nti neetoolwa millennial non-entities How baana abasirwa batamanyi kikyakola baana b'omugigi guno millennial non-entities bw'abayise matters? Patty said something changed 6 months ago. bali yangambye nti waliwo ekyakukyusa emyezi 6 egyeyise emabega God, the Tony. katonda watoyo omusiru Tony It changed. No, I just Tony bwe yafa n'okyukako nedda 14 made sense. Be volatile and torture your underlings. ono yasooka n'amuwuliriza kubanga yamumatira musajja muwandiisi wa mizannyo ekyo kirimu lulu waliwo rules of dominance lulu namba 5 gyayogerako Now, sokolindeko getting somewhere. kati ate kirabika tulina bwe tutuusa at least waliwo omuntu ayinza okuba nga agwa mu kkowe lyange Driving executives anti nkugoberera in business without really caring. era abasinga yawandiika akatabo n'awandiika ku bya business how you can be successful n'ebisigadde Hard things is onagera okuza amaaso bagambye nti odise baatuya n'omusaayi ono yakwatikuba n'amutulako emabega You're kind of making me nervous. naye we bituuse gwe otandise okuntiisatiisa sikutegeera Dry cleaner, go sit down. yambuusa ki ekikuli emabegako ne munaye kirabika abajooza bubi oswetinga omusaayi Said need checking. onagera okuza amaaso yagamba tufudde katonda wange bagamba atuya n'omusaayi ono omusiru agenda funa ekiwaraata Out of my fuluma yafeesi yange toŋŋamba ku kiwaraata Hair plugs, they become infected, so yagamba nti airplugs ebiseera ebisinga zitukeesa zitandika okubeera infected Personality disorder. We'll point you towards some health kati tukizudde nga alabika narcissist signs of possession. ababa balina personality disorder narcissist ye muntu ayinza okubeerawo ayagala kubeera mu control ayagala kubeera buli kimu kyonna nga bw'omanyi And track his blood sugar levels during meetings. God, Francis, it's your fault. Who's he talking to? ani gwayogera naye awo essaawa eyo They know it's you. This is going on right now? kyogamba kino kyaliko essaawa zino kono butereevu kyaliko essaawa zino mu yafeesi ye labika alina omuntu gwayogera naye bagenda ogira bwe bati nga atandise okwesika bagezi okisula nga kyo kye bagamba mbu ekyokutuyana omusaayi agenda funa ekiwalaata genda funa ekiwalaata abeerenga edi muto omanyi alina ekiwalaata kyobola abasala kapaata kyokka abasinga tebakimanyi naye nga fe abamu ku ffe tukimanyi era tasobola kuza nviiri alina ekiwalaata wakati awo kale ekiwalaata bwe kiba kinaatera okujja waliwo kye bayita earplugs enviiri we ziba zivudde nga bw'onoogamba ffe tutera buyita busukko Bad ball. bumanyi okuleeta omusaayi Fighting with something, but we don't know what. Did you have a health? katonda yakwate kubona gyasika na faaza waliwo faaza gwe yasika n'asooka amunyonnyola n'amugamba nti sofa tuba tukyagezaako okwanalizinga omwami naye kye twakamuzuulamu alinamu kwegamba behavior y'obwa narcissist alinamu narcissism personality I've got 3 exorcisms. kati ngenda basaba ekintu ekyo at least mugezeeko mubeere sure ku kyo kwati essaawa zino alina abantu bagenda ogezaako okolako ono ayambulula n'abagenda okwambulula David sooka osembere wano n'akwateko bonajja waali Something else. waliwo ekintu ekirala ky'otaŋŋambye lwaki
mulabye nga kirabika alina kyasirikidde. I had another vision. Yamugamba nafunye okulabikirwa okulala. Kutya. I've been hearing about the 60. Omanyi mbadde mpulira ku bayitibwa ba 60 nkaaga. It's some kind of coordination. Ngera eringa nkwatagana ey'enjawulo. Organized. Kintu nga kiri awo kiteeketeeke. Been in my vision. Naye ndabika nakirabye mu kulabikirwa kwange. Now it's just a feeling. Mu kusooka ayinza okuba yabadde afuna okulabikirwa nga yabirabye naye kati awulira buwulizi. Kati kyengenda okusaba biwandiike. And write down everything. Funa notebook wandike buli kimu kyonna gwe kiba kikujjidde. First thing the next will follow. Bw'onooba owandiise ekisooka then ekyokubiri kijja kuba kigoberera. Ebiseera ebisinga simbo zimatalinga. Fighting the worst enemy on earth who's only vulnerable. Njagala okimanye entulwa n'omulaba akyasise okubeerawo ettabbu ku nsi kuno. Ate ng'asobola kweraga ng'ayise mu simbo ze na namba zibubonerwa na namba. Draws in straight lines. The devil draws in puzzles and animals. Ekintu okimanyi nti Katonda gw'okimanyi bulungi nti Katonda ye bw'aba akuba ekintu kyonna akikubira mu straight line ate sitaani ye abeera mu zigizaga. Gwe wandika wansi kyonna ky'oba olabye vision z'oba ofunye. Yakwate kuba najje bali amugambye gwe toddamu kulaba ky'oba ofunye oba kyonna ky'oba olabye n'okisirikira. Bw'oba ofunye okulabikirwa ngenda kusaba wandiike bali. Buli lw'owandiika ekisooka kijja kuba kikutwala ku kiddako n'ekiddako paka nga tumaze okugezaako ofuna oba ofuna proper interpretation mu ekyo ky'oba olabye mu vision yo. Mugamba okimanyi tulwanisa omulaba akyasize okubeera ow'ettabbu. Sitaani wano ku nsi. Sitaani ebintu byabikolera mu zigizaga line ate Katonda omanyi ye ebyo bibeera straight. So kati mu ekyo tujja sobola okumanya n'okutegeera ki ekyokkola. Kati yakwate kuba najje bali. Era bw'atyo yafuna ekitabo n'atandika okugenda maaso n'okuba kati buli kyalaba amugambye buli kyolaba. Buli kyolaba funa engeri gy'okiwandiika, buli kyolaba funa oba kifaananyi kikube bwe kuba kuwandiika wandiika ennamba. Mu ngeri emu oba endala. Naye waliwo ssebo buli lwabeerawo kano akasajja kalina engeri gye kamujjira. Akasajja kano kalina engeri gye kamujjira. What does he even mean? We reveal ourselves through symbol and anagram. I hate anagram. Naye sookoleka ekitegeeza kyo gamba nti simanyi ab'amaanyi ag'ekizikiza tulabikira mu symbols ne anagrams. I just straight talk. Tetusobola kwogera bwogezi nga teweefudde atampulira. Anger management. Anger management. Angry. But when you feel a temper fit coming on. Ono yagamba nti ebiseera ebisinga obusungu butuwabya ne butukozesa ensobi. Naye bw'owulira nti waliwo ekiba kikutuddemu, there is a way you can personify. You can personificate your anger into another vision. Kwegamba osobola okubeera awo bw'oba owulira ng'olina ekikunyiizizza ennyo nga kigenda kuleetera okukola ensobi. Alisi n'oteekawo awo Mulo, oba n'oteekawo Robert Digito, oba n'oteekawo Edi Mutwe, oba n'oteekawo Bofulo. Kwegamba obusungu obwo n'obumalira ekyo ekifaananyi ky'oyo. I even take Paul by the throat. Ebiseera ebisinga nange Pawulo mukwata mu bulago nga ndaba kinsusyeko. Osegera, it's a tactic. Abagambye it's a tactic to control your angers. Ono abali wano bamuyita. No problem. Alisanise okulaba Dr. Munnange. Kati bano baagala kuli battling ono okusiiza ku kiki yali asa meetings. Mr. Townsend. Dr. Townsend. Unosonywa nyina kuyita Dr. Townsend kono buterevu. Disagree with the conclusions of your predecessor. Waliwo abagamba nti tebakkiriziganya na kiki kiwakoze okusinziira ko ligwasikira mu ekyo ekifo. Kristen Bouchard. Gwe nasikira mu kifo ayitwa Christine Bouchard ye mukyalo yatudde awo. This was covered in yesterday's testimony. Yes. Bino twabikavalinze mu testimony yabadde olunaku lwajjo kono yes tewali tetuganye naye just ffe twagala kuleeta bukakafu. Gibbs, you'll have time to cross. Yamugamba tewayita busookoleka amale okwoga then naawe ojja kola cross examination. Legal ethics? Olowooza mukyala Bouchard yali atambulira ku legal ethics. Therapy for personal issues. Anti munaye ebiseera ebisinga amanyi n'ogendako mu therapy. Made therapy notes. Ekisookera ddala mu therapy gy'abeera abeera Samaritan balina ne notes. Only if Ms. Tetwetaaga kubanga boogera ku bya therapy ya nakyala. As an expert witness, Your Honor, her reliability is in question. Yagamba nti munaye ono bamuleetanga expert witness whereby nti kyaba ayogedde twagala tukyemulugunye omuntu akwate kubo genda eri therapist nga bamulese nga expert miyinza obutatusobola kuyamba. Kali agenda otuuke bali nga nakyamugamba nti obuzibu bwe twasiikanye bagamba nti gwe obeesinga ku judgment yo nga gwe not professionally. Mbwa ebiseera ebisinga abantu obakwatibwa ennaku notasobola gezaako kubanga ensonga ogireeta bw'oteekeddwa ogyeta wabula n'ogireeta because you are emotional. So I need you to step back. So kati ngenda kusaba stepping back kuba tekigenda tuyamba. You've been burned. Townsend musajja mulimba kono kati esaawa zino bakwokyeza sikyasobola nakuteeka ku stand. Genda. Bagenze ne baleeta obukakafu nti amanyi okwate kubogendako mu therapy. So kati bw'aba agenda mu therapy ne notes already bazireese nga kiraga nti ebiseera ebisinga yeefula good Samaritan
ate jukira zino zibera cases z'abantu. You don't have to be emotional, you don't have to be a good Samaritan, you just have to act professional. Omuntu wegwa gumusije kuba gumusinje. Bwaba yetaga kwasaganyizibwa nga bwatekeddwa kwasaganya professional mateeka bwaba tekeddwa kwa totekamu mbeera. Of course ono kitu esenga takyasobola kwogera. What the hell you are talking about? Mwesima kiki mwogerako? You were so past your sell-by date, Patty. Kati webituuse kati osusse. Talking about? We saw yesterday. Twagala kumanya Joyani, twakulabye olunaku lwa Jongo olina omuntu gw'oyogera naye ayitibwa Joe. Oh, a Joe. Twagala kumanya Joyani. You're personifying your anger. Obusungu bwo wabufunira w'obukakanyiza. You personify your anger. Kwegamba abucreatingira image. And you're trying to subdue it. It's kwegamba bakiyita eyo anger management tool. Idea what you're talking. Simanyi kyogera maaso nakwogera Christine kono owuliriza. anger management. Kino ekintu kya controllinga busungu. Kwegamba azimbawo image gy'asobola okuba nga projectingirako obusungu bwe. Kati projection eyo and doing eyitibwa Joe. So kati bwe lwafuna ebimunyiiza ng'agamba naye Joe lwaki onnyiiza ngenda kutta nze naye gwe nkumaze eki mwena mufudde nze mbabuulidde. Kati bagayo kizula nga alabika alimu olwa pressure inamu embeera za pressure. Abagamba mwe mufudde mwe temumanyi mmandwa za Mukasa ne Musoke. Wamasoko bannyonnyola ejjo. There is no Joe, just admit it. Wano tewaliwo Joe pressure, kikkirize tewaliwo Joe. I'm the buyer of soul. Baba bali wano nga bawulira eddoboozi nze agula emyoyo. Costa Tony. Era kati essaawa zino omwoyo gwa Tony mugutadde mu matigga. Omwoyo gwa pressure mugutadde mu matigga. Wangi? Omwoyo gwa pressure mugutadde mu matigga. Empewo zimanyi omutuulako ssebo omuntu wa byabuwangwa. Alinga pressure. Joe? Waye gwe Joe. Hello. Seba ayina emmandwa muno naye emmandwa ziri Is hacking him. ono yabagamba waliwo hackinga mu buzindaalo buno. Waliwo obuzindaalo buno obwa Bluetooth. Assistant, it's supposed to have a... Yagamba akazindaalo bakayita virtual assistant. Kateekeddwa kubanga kali programmed okubanga kakuyamba kutereka recording ogasseko n'ebisigadde. Yes. Kyogamba nti omuntu akahackingamu asobola n'okukontrolinga temperature munda. Anti ye It keeps getting cold every time he arrives. asobola n'okukontrolinga waliwo kye bayita AC. Kati omuntu ahackinga mu kazindaala ku kiba kitegeza asobola okuhackinga mu bintu byonna ebya tekinologi wano. Kati asobola okuhackinga mu AC. AC n'agikendeeza nga temperature kyobala baliwe bajjanga nga loodi ayingiddemu ng'atuukamu nga wannyogoga. Kumbe buli lwayingira ng'oli akendeeza buli lwafuluma ng'azzaayo. Hello. Ogamba otya banaye mugamba ki? Kati oli agambye kangezeeko okulaba ani atrackinga hackinga mu bintu byabwe tekinologi waabwe. Nawe n'akazindaalo nga bono obeera n'essimu nga kuliko Siri. Mr. Duke. So what do you want from him? Twagala kumanya pressure omwagaza ki? You know it's an easy thing just to turn you off. Omanyi kintu kyangu nnyo okujjako. To turn you off. Kyayogera kyamuddamu. Kale. It won't matter. We don't need an on button. Ne bonobo tekina makulu kwegamba tetwetaaga on and off button. Who's we? Baani boyogerako. That's for me to know. And ebyo biri ku saidi yange nze eteekeddwa obimanya. Been turning the thermostat down. Esegesa gwabadde akyankalanya esi y'omusajja. I control the sun and the moon. Nsobola okontrolinga omusana n'omwezi. Mwebale kitegeera. Ono yabayita n'abagamba gwe soko gye. Ategedde. The coffee shop downstairs. Yagamba kiraga nti waliwo ka coffee shop akali wansi eri. I'm gonna admit a high pitch. N'amugamba nti kwate kuba ogendeyo. Mu dakika 5 ngenda kusindika signal ngeri ku high pitch ng'ewoggana. Kati omuntu yenna hackinga mu software waabwe wano ajja kwesika. Egenda kubeera nga feedback nga bona okwata microphone n'ogisembeza ku speaker. Nekola ka sound akakawuganira waggulu high pitch sound. Kati definitely omuntu waba ayina earphones matu aba agenda kwekanga. Diabolically obsessed. Gorooza nti pressure diabolically obsessed. Bantu bameka bolengera mu ka coffee shop abali ku computer. Waliwo ayina headset. Ayinza okuba ayina earbuds nga headset tikoga headset zo ziba zirabika kati nga ayina earbuds nga ziri munda. Namugamba kati gwebeerawo nze kanzije. N'akwate kubo n'asembeza n'ateekako high pitch. Oli alabo waliwo yeesika. Nothing. Mugamba naye tewali kyendaba tewali reactinga. Decibels. I'm terrified, Ben. Beni ntandise okutyamu kusinziira ku ngeri gy'oyagala okikolamu. Sokolindeko kanzije. So have you been investigating us? So kakitegeza nafu badde otunoonyerezaako. Kubanga amanya gaffe gonna ogamanyi. 15 minutes. Ngenda sooka nzijeko wifi yammwe okumala eddakiika 15.
bwe yajjako wifi byavaako naye ate amaloboozi galina engeri gye gaavaako nga gadistootinga ag'akazindaalo kano 400 miles from New York. There are tolls on these routes. baakwateko ne bajja basikana omukulu kwe kusooka ne bamuteerakokko bagenda owulira amaloboozi gali distorted mulimu ebintu bingi. So is that a prank? Kati eyo prank abamuzanyirako tetumanyi. Ekisookerera yakagoba ba assistant nkaga mu 7. Omu ku bayinza okubanga ye hacking amuva kya assistant ye. So then kati kyekiddako. Olabika nga ali uncomfortable. Can't tell. Ante technology advisor waffe tasobodde gezaako tegeera ddala mutuufu. And the voices that ani ya hacking mu kantu ako n'amaloboozi gennyini tegategerekeka. Osegeera. It's odd. David living here? Yeah. Kyewuunyisa okuba nga David wano wabeera. Anti era ddala mutuufu kiba odd. Era n'ebifaananyi byakuba ebyenjawulo yeesulira eno talina family talina ki. Kati yakwati kuba nga amaze okwogera n'abakulu. Abakulu batugambye tusigale nga tukitunulamu tulabe. Olina kyolowoozezaamu nti ye. Ono omusiru ayinza okuba nga takozesa wifi ng'akozesa bluetooth. So kati ngenda kulivasinga hack. Nsetting trap. Naye ati beera mwegendereza ayinza okuba nga si wakuzannya. Kukyaki lwaki? I don't know what we're dealing with. Yagamba ekisooka ddala tetumanyi ani gwe tuliringana tetumanyi ki kye tuliringa nakyo. Dealing with a hacker. Tuliringa na hacker saagala okitwale mu supernatural being. Omutwe sooka okujja mu nakyo super being amugambye tuliringa na hacker leka kuwesa tetumanyi ani gwe tuliringa naye. Kano kalimu kakebali akokuba ebifaananyi. Anti waliwo kye njagala ogezaako disaifinga mu birooto byange. Ask you a personal question. Nkubuzeeyo ekibuuzo ekiri personal. Do the scandals bother you? Ebibaawo bikuteganya. You mean the church scandals? Otegeeza church scandals? Yes. Yes. A lot. Ebiseera ebisinga binteganya nno nnyo nno. Then how can you... Nekijasi okubeera nga I'm a priest. wajja otya okufuuka omupaatiri bannange? Yakwateko bwe n'ayitawo n'asooka atuula pembeni. N'agamba ekituufu kiri tezikiriza Mukama. Wants me to become a priest. Era nga nkiwa Katonda anzikiriza ayagala mbeere omupaatiri. Of gays. Newankubadde balina engeri gye bayisaamu bano abantu baffe nga b'omanyi. Tokkiriziganya nakyo kono ze sirimu ebyo. You talking about it? Kikuteganya okyogerako. It's just Nedda. so many things wrong with the church. Omanyi ekkanisa erina ebintu byekola mu bukyamu. Need good people. Naye ate era twetaaga abantu abalungi. And Katofaayo kubanga ekya all that it requires of you. byonna ebikwetaagisa anti bw'ofuuka omupaatiri teri kuwasa teri kuzaala teri sexy teri. I also think that most important things in life are the Yagamba naye ate nze kyema kikimu kyokka nti ebintu ebisingira ddala okubeera ebikulu mu bulamu bibeera bikalu okwobutaininga. Osegeera. Sometimes I just wonder what you're about. Ebiseera ebisinga mbeerawo ne neewunya ddala mutuufu ki kyogoba mu life kati nga ggwe. bedded with 6 Marines. Naliko mu magye. I was surprised how much I loved them. Nange mbeerawo ne neewunya engeri gye nayagala ebyamagye. Ng'ogasseko n'okuba nga yeegomba ebyobupaatiri sense of commitment gye balina. Place to another, one person to another. Baabano. And I realized I didn't like myself. Yagamba natambula okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala ne ntambula okuva ku muntu omu okudda ne nkizula nti ndabika nali seeyagala. And I wanted to be that. Ne ntuuka mu kino ne ndaba nga njagala kubeera kino. Nali njagala mbeereko eyo level of commitment kwegamba kyolaba nga tosobola kudda mabega nga basically you are next to God. You think God. I was Mugamba is okay. Yeah. Ati mbalengera kugira ttaala. Jasi nange mbadde mpitamu. talking to you. Manyi njagala nnyo nyumirwa nnyo okwogera naawe goge mazima. With you. Nange bwe nti onyumirwa okwogera naawe sigenda kulimba. Okay then. By the way, that sketch. Neki akafaananyi ako kokuba. Oyo ayitibwa Salvatore Mundi. Mundi, the painting. Salvatore Mundi ekisiige kyasiigibwa Da Vinci. Omugambye ekisiige ekyokuba kya Salvatore Mundi. Ekisiige ekyo kyasiigibwa Da Vinci. N'agamba sokoliddeko. Yakwateko bwe najja ebbali. N'asooka awandikamu Salvatore Mundi. Wandikamu Salvatore Mundi. Ekisiige ne kikwateko bwe ne kijja mutuufu nga ddala. Simanyi olowooza ku nnywanto. Sinika mannyo. Climax. Njagala kusammula nkulaba. For the breasts. Olowooza ku mabeere engeri gye gaakulamu. Against her. Olabira ddala ng'omunyiizi ogakutteko. For. Kusooka
ogakutteko emabega wakati awo wenywezezza waggulu wansi kyokyagala kumujja ku concentration labika afuna okulabikira kw'akasajja kali akayitibwa ka Dr. Townshend katono yajja asika ne mwannyina gwe sitole ki leka naawe bigenze bitya taata ali atyako taata yeebase biki ebyo byoleese ne taata namuwaddeyo akatuwe katyo kono of course nkimanyi nyina bye ngenda okwasaganya ku kino nsobola ogezaako bitwalira omupaatiri njagala omuli engeri gy'osobola obroadcastinga information oba sound n'omuyisa mu kantu kano without nga tokozesa wifi ng'okozesa bluetooth njagala onyambe kono kikola kitya I hate how you do this. I'm in the middle of my work and you pull me. Mbadde masekati g'emirimu gyange kati otandise kunteeka mu bino sibyagalira ddala kono soko nyambe osobola hacking otya mu kantu kano gwe lirandi soko linde katono yakwati kubona asika nacha yajja asikane kano ka Townshend weerabidde notisizo Christine Can't stay away from me, can you? olabika tosobola kumbeera wala Why are you doing this? kikyo oyagala kono lwaki Adamu omuyisa mwene embeera okimanyi omwana mayina lwaki omulemera katlisi agezeeko okubeera Pounds of wet clay yet to find its yamugamba nti oyo omwana ali mu paundi 140 bumba bisi and he is to essaawa zino yeetaaga gezaako okubanga abumbibwa afuuka omusajja mu kkomera gye mutwala eri abasajja ajja kubumbibwa anaagenda okwate kuvaayo emyaka nga awezeza giigyo nga mutuufu afuuse omusajja Susceptible to what? bweso bwe kiteekeddwa otambula kono ku kyaki buuza David njagala nosize Webake therapist wange nzeetaaga they make for such ezo togenda zifuna reading. Why don't you just get back kubanga zinnyumira okusoma mu masekati g'ekiro to the truth? lwaki tokwata bukwasi kubo nogenda kusita n'oyogera amazima Could what? Play on my betterness. wabadde olowooza nti ogenda kujja onsindiikirize mbu simanyi nveemu ako obuntu In prison rape and he won't. kano akaanako kagenda mu kkomera bagenda nakatuusaako ogwobulisa maanyi You were playing with. singa obadde omanyi kikyozannyirako You would be staying. Christine wandibadde oli waka nga tonzungirako wandibadde oli ku bawalabu nga bw'ofaako nze nonneesonyiwa kasajja kattabbu bannange naye bagambye twekasema akayitibwa ive kyewunyisa nno bwedda amulikodinga manya kati efunye obukakafu Anything in there? olina kyotuuseeko munnange mwannyinaze anti waya ze ndiko Thank you. I don't know. This is all looking pretty pristine. I don't think. buli kimu kyonna kirabika ng'ekyegasegasse I don't know. You should take it back there and check the signal. nze ngamba nti oba osanga maani katutte n'oddamu n'okebera sigino n'olaba oba What? oba ki Sounded like you were about. simanyi obadde nga anaatera okuŋŋamba nti oba ng'olina ky'onaatera okwogera It's just. baba bano ne bawulira ekiseka yiisoko lindeko Still awake? taata azokose atanaba Hello. halo Are you ddoboozi lya jjo oyambadde ki yakwateko bona gyawulidde eddoboozi lya jjo you're getting warm? kati ate babadde kali kibasegeeza kubanga ono mwannyina yamugambye nti naleeteddeyo taata akantu bwe katyo era eddoboozi si lya taata You're red hot, Ben. andi kati essaawa zino Ben oli red heart akantu kavudde mu kali ke yajjeewo oli pressure ageesa okaleeta eno nga ssebo kwogererwamu It's 19,000 meters long and was built in 2018. Who is this? ani ono This is the singular proximal demonstrative pronoun used to identify mbu this a person sokojje or experienced. This hacker's good. yamugamba nti ono haka mulungi bw'aba asobola ohakinga ne mukataata It's you. You're so. ko naye ate akataata tekabadde eri wa pressure Use Byron's virtual assistant. Scan for nearby cell phone. ayinza okuba nga akozesezza kano okusobola ogezaako sikaninga amasimu agali okumpi n'ayita mu ssimu lyange n'asobola okonnekitinga kali osegeera era ddala mu butuufu kati kali akakonnekitinzemu through bluetooth kali akozesezza kano n'asikaninga amasimu agali okumpi then n'ayita mu ssimu yange n'agenda mu kataata n'aba nga ayogerera mu kataata otutiisa kanga tukwate kuba okudda eri David yakwate kuba n'asooka gyayo ekifaananyi waliwo enamba ze yalengera ebbali agenda okuzza amaaso enamba ziri mu Roman numerals namba zo yazifuna mu kirooto kye n'aziwandiika ebbali kati bwaziteeka mu figures zino ezaffe ng'azijje mu Roman numerals nga ziraga ziringa coordinates latitude ne longitude genda okussaako ne zimutwala buterevu paka mu New York konesi we ziri kanaakwateko bwenaddira ekifaananyi kino ekifaananyi kino kirina ekinanka ng'omuntu akutte kibol n'akwateko bwe n'asooka asikaningako ekifaananyi
n'akyetika bulungi nnyo kyasazeeko kuliko buddoti nga 3 n'akireeta n'akifikisinga n'akiteeka mu New York kiteeka mu New York n'atambuza nga kiraga states New York Chicago neki kuliko buddoti 3 New York Washington DC mpozi ngogaseko ne Chicago. I would have come to you. No, my sister. Why? Webale munayise nga tekibadde kisandize gy'oli naye. I have an issue that came. Waliwo ensonga ezze ku saidi yange. Involve David. Badde saagala giteekamu David yensonga lwaki mpisye gwe bintu bya mirimu segera sandyagadde ate. Said you want me to defend you. Kaki kyoyagala? Could you take a listen? Ngenda kusaba osooka owulirize. Chris, can't stay away from me, can you? Chris olabika tosobola kunneesonyiwa. Kati ekyewuunyisa waliwo kyatuukidde eddoboozi ly'omusajja lye yalikodinze nga teririiko ngeri ly'eddi okweriri. Yagamba kyewuunyisa nalikodinze omwami nasose ne mulikodinga ng'ayogera bulungi kati bwe yatuuse ekiseera nga bwe njogera nga ye ate eriye libula. I want my therapist's notes back. The ones you stole. Sounds like the other person used it. Alabika yabadde ne ka jama akasobola okujaminga. Osobola odiyingiramu n'olaba kono of course nsobola. Gwe linsindikire ku simu yange nze ngenda kulaba engeri gye nsobola oddijjayo. Asobola okukola recovery eddoboozi ne liddawo. Kati mu kaseera kano nga tuvuddeyo. Tukwate kuba okudda eri pressure byamusobedde. Niwo ntabitegeera mwana. Taddeko omuziki guli waggulu kamala. Anti yabadde bw'ati okuva ku makya. Bano bajja kwe kusooka ne bamuyita anti munnaye. Are you okay? Mwami pressure simanyi oli bulungi. Do you want to put some clothes on, Mr. Duke? Oyagala okwambala Mr. Duke oyagala okwambala engoye Brian. Oyo Mr. Pressure. Any sort of demonic attack. We think someone hacked your... Yagamba tukiwa toli under the influence of demonic attack. Twakizudde nti waliwo ya hacking mu bintu byowane ebya software ebya computer. Era senga tufuna hack ono buli kimu kigenda kudda mu nnomo. Nakwate kuba nasooka asala volume. Kali agera okuza amaaso kuliko kasiike emabega. Nakwate kuba nakebera. Agenda okuza amaaso. Waliwo abakola maintenance wa computer wano. Did he serve? Sebastian Lewin. I think yakola service ku Wi-Fi. Byron fired him? Why? Brian yamugoba. Well, Byron decided to withhold pay so he can be certain that the work was good. Yagamba nti Brian yasalawo asigale nga amusasula okulaga nti emirimu gye gyali mirungi. Specialist that works in the office by the name of Sebastian Lowe. Waliwo omusajja ayitibwa Sebastian Lowe yabadde akwasaganya computer maintenance mu office ya Road. We are disabling all the Bluetooth devices and the hacker's only access point will be my sister's cell phone. Kye tugenda okukola ono omwami tugenda mufuna. Ffe tugenda sooka tusaleko Bluetooth zonna ezi devices zina Bluetooth around. Kati ajja kubanga alina simu ya sister wange nga mwasobola okuyita. Tujja mufuna tumukwasa ba National Security Agency. Bwabeera nga ddala mutuufu aka. Eddoboozi liri wampadde munaye nalemeddwa okusobola okulikavalinga eddoboozi ddali ly'omusajja. Naye mukyo waliwo option endala gye tusobola omufunirako. Naye kino kisinziira. Ebigambo byayogera byo byennyini obijjukira. Kubanga njagala nfuna ebigambo byayogera nze ngenda kozesa liyo eddoboozi nkole kye bayita deep fake. Kwegamba ncupule. Nsobola okukola ekicupuli mu ddoboozi lye. Ebigambo kwe kasompa ebigambo byennyini bye yali ayogera. Osobola okikola ddala mutuufu ne biba nga bimaki nkono butereevu nga terina asobola kutegeera nti biri cupuli. Naye kyetaaga nsobola okutegeera ebigambo bye yayogera. Osobola okuliyetinga conversation kono sigenda kuliyetinga conversation. Ngenda kugoberera story gye mwabaddeko kasompuli ebigambo bye yabadde ayogera byennyini. Nze nsobola okudya eddoboozi ekaseera esooka kweliri nempita mu ddoboozi eyo lyennyini nompa ebigambo nenkuliyetinga ebigambo byennyini ebyabadde biteekeddwa okubeerawo. Mpozi ng'olaba kikuwamu obuzibu ko nedda. Yalowoozaamu butuufu kino kibeera kyakumenya amateeka naye amugambye ekikole kuba kana akasajja bwe sikafuni kagenda fuuka obuzibu. Ngenda sha mukama baakumire mobileshop.org nga bulijjo okutuusaako amasimu ag'omulembe. Mukama bankumire mweraba.